kibeera ky'obusiru z'omuwala eyali akoye bw'atyo kyokka nawummula bwe nakkiriza sikiraba nga yamala kiraba ze nalaba obulungi bwa Yesu zagayena gwe yali yesunga bw'etyo kyokka nagiwona maze omulaba n'atambulira nga wansi w'omukono gwa Yesu abalabe ne we bali nnomba n'abawangula nga ndi naye n'atambulira nga wansi w'omukono gwa Yesu abalabe ne we bali nnomba n'abawangula nga ndi naye nze nkiraba obonaabona kinene buli woba wabweru wa Yesu omusajja musengo n'okiraba naawe ate owakana kiraba nze eno bandaba abaali banyooma bwe nafuna okuganja wa Yesu n'abalabe abaali bannomba batetemuka nga ndi naye n'atambulira nga wansi w'omukono gwa Yesu abalabe ne we bali nnomba n'abawangula nga ndi naye n'atambulira nga wansi w'omukono gwa Yesu abalabe ne we bali nnomba n'abawangula nga ndi naye sityenga birwadde bya nseno sityenga bwavu bwa nseno n'enzimu egyali ginnomba maama nagyejo gyadduka maze omufuna kyova olaba ne we bali nnomba n'emmundu eziringa za potini nga ndi wano omusaayi gwa Yesu njabba wangula maze okakasa n'atambulira nga wansi w'omukono gwa Yesu abalabe ne we bali nnomba n'abawangula nga ndi naye mukananyane wajja Yesu anta ze nafuna obukuumye wa Yesu n'obulamu obwali bwekyaye bambi bwatebenkera nga ndi naye emikwano ndabyerabye mingi sinalaba mukwano gwa Yesu omusajja yasooka nanjagala bambi nga kyalina bibirowoozo ekyo ze nanaba omusaayi